mbagala nnyo era gye musizira okubeera nga mugoberera. Akati omubaka omukyala owe district ey'Ettololo ono nga Sarah Opendi ageze maaso n'okubeera nga asisinkana abamu ku bakulu b'eddiini. Kati amyuka Ssaabalabirizi wa Kampala Frederick Jackson Balwa ayina byageze maaso n'okubeera nga yeemulugunya kwona etteeka lyasazeewo okubeera nga aleeta mu paalamenti amunnange lisobole okuba nga liisibwa. Kati akawaayiro bo ke batakkiriziganya nako ke kano aka conversion of marriage kagamba katya: a marriage contracted under the act may be converted from monogamous to potentially polygamous, or from potentially polygamous to monogamous if the husband has only one wife. Kiki kyebadde bategeeza nti ono muteekaali agamba omuntu alina eddembe okukyusa eddiini. Singa omuntu abeera yagattibwa ne mukyala we mu bufumbo obutukufu obw'Ekereziya, kitegeeza nti tebalina kwawukana, okufa kwe kuli baawula by'ebirayiro bye bakuba. Kati ng'ate omuntu asobola okukeera ku makya katugeze omusajja n'agamba kati ensiramuse, kitegeeza bw'asiramuka aba alina okugoberera amateeka g'eddiini gy'aba agenzeemu. Omusiraamu bw'aba akkirizibwa okuwasa abakyala bana newankubadde ono yali ali mu ddiini endala ate no gyazzeemu mbu aba alina okubeera nga akkirizibwa okufuna omukyala omulala. N'oyo alina abakazi abana bw'asalawo n'agamba kati kandokoke oba nfuuke mukatuliki oba muprotestanti, asobola okugamba mu abakyala abalala musooke mudde ebbali kati mbeere n'ono atya omu ne munnaddiini. Kale bano kye bagamba nti ekyo kifu kibeera kiwewula amateeka g'obufumbo bo ge bakkiririzaamu. Bw'abanga omuntu wagattibwa asobola okusalawo n'akozesa olukujjukujju n'agamba nti kati kansiramuke nsobola okufuna ebbeetu okuwasa abakyala abawerako. Kale nonno ono bw'ati bwe yasobodde okubeera nga annyonnyola ensonga ze. Tugamba nti ffe ng'ekkanisa obufumbo bwaffe bwa musajja omu n'omukyala omu. Tetuyinza kuba n'alaawo ensi eyo ti ate musobola okukkaanya ne mubukyusa ne mufuula ekirala. Kati n'omubaka Sarah Opendi bingi byasobodde okubeera nga annyonnyola era nayongera okulambulula ku nsonga eyo. Na abantu abava mu church nga Church of Uganda ne basalawo ne badda mu busiraamu n'abeera musiraamu ng'ayagala kugoberera nnono ziri ez'abasiraamu. Kati omuntu ng'oyo tumukola tutya? Kubanga abadde ne mukyalo omu akyusizza religion kati afuuse musiraamu. So ebyo bye bituwaayiriza okuteekamu ako. Obwo buwaayiro buyamba abantu ng'abo. N'ekyobufumbo nti abazadde balina okuwa abaana olukusa okugenda mu bufumbo. Frederick Jackson Balwa ono omulabirizi wa Kampala yagambye ekyo kifu si kyakatala nti abazadde balina okukkiriza abaana okubeera mu bufumbo. Kitegeeza ki? Ogenda funa omusajjawo bazadde bo bagambe oyo tetukkiriza, ofune owookubiri tetukkiriza, bo gwe banakkiriza anaaba afaanana atya nga gwe emyaka wegikola ki? Wegikuwubira akatambala. Kati ne bagamba obufumbo oli bwasiimagana munne n'amubaleetera mu abazadde nga mugenda maaso n'okubeera nga mwaniriza eyo yina gwaba aleese singa empisa teziba mbi n'ebirala. Naye bino eno ti omuzadde yalina okukkiriza waagaana obufumbo nedda. Ze nange mba ndabanga ekitwala eri abaana okubeera nga bazaala mu basajja ab'enjawulo naye nga tebabawasa. Kuba abamu agenda otuuka okuleeta omusajja ewaka weekanga ng'olidde yamuwadde olubuto. Maama ndi lubuto omusajja wange njagala muleeta nti oyo tetumwagala kirala kino na kino. Kale ebyo byonna byonna bibadde mu ebyo. Katulabe biki anaasobola okubeera ng'alongoosaamu mu tteeka eryo okuggyamu obuwaayiro obumu oba nze Ssegawa Mulikiti.